Toli mwavu ku Bukedde TV. Tukwebaza webale kubeera ku Bukedde TV nze Innocent Gusurwa. Father Luzindana yangambako ekintu kino nendoza kankyogere yakyo ngambako ebbanga mabega liyiseeko. Waliwo ekintu kye twogera mu nsi muno bali kujjukira bali kumanya oli basangawa n'ebirala. Ekintu ekyo kitusibye nnyo bali kujjukira bali kumanya biveeko teri agenda kutegeera ne bw'olikola otya. Father yangamba nti singa tumanyi bwe tusobola okuwangula n'okulaakulana ng'okoze ekintu kyonna nga tofuddeeyo oba bakutegedde oba tebakutegedde, ng'okoze ekintu nga tofuddeeyo bakuwaane. Era y'ensonga lwaki olaba abantu bangi okuyamba alina kusooka kuyita bannamawulire kamera ebeerewo bategeere nti yakuyambye. Abantu bangi tugaana okukola ebintu ebyali tuyambye ffenna kubanga bajja kulowooza gundi yakikoze gwe n'oganda okikola. Era ebintu bingi ebikoleddwa abo abeefuula mbu be babikoze nga si be babikoze, abikoze nga mulala atudde wali si yabikoze, naye ono n'afuna obutaala ne bamusuusuuta nnyo nga bagamba nti yabikoze, naye abikoze n'asirika. Ne gye biggweera kyaddaaki oyo yabikola amanyika. Ne bw'oba tebali kutegeera naye nga mutuufu ekintu ekirungi gwe wakikola oli n'akyetuuma kubanga yenkola yensi bwetyo bwetambula, tofangayo. Bonna bali batebategedde naye oyo akyepaatiiseko aliba amanyi, bw'ali batamanyi Mukama Katonda wo aliba amanyi era ogenda kusasulwa, era ogenda kusasulwa nnyo. Tokolanga kintu kubanga togenda kufuna credit, kubanga togenda kusiimibwa, kubanga tebagenda kulaba, kubanga bagenda kulowooza mulala. Kikole ku lulwo ne Mukama Katonda wo, ebirala bijja kutereera. Toli mwavu, mutwe gwo gwe mwavu.